Njagala nnyo okusaba abantu ba Buganda n'emikono gya Buganda tunywerere nnyo ku kabaka waffe ne gavumenti ye. Bwetabyeko baminisita ab'enjawulo nga bami b'amagombolola agatali gamu banjudde alipoota erambika bye bakoze. Ya bukadde 2,740. We had managed to collect 6 million. Bano okusingira ddala b'essaza ly'Essese bamulopedde okusomoozebwa omuliro butaanabikozesebwa wamu n'embeera eri ku nnyanja. Nga lyonna badde nzikolera ku motoka yange naye kati yayonoonekamu sikyasobola kulondoola bulungi. Bwabeerawo embeera yonna ekwata ku buvubi ebyalo ebikosa butereevu. Omugatte obukadde obuswamu 48 bwe buleeteddwa ng'eggombolola ya Ssaabadumugoye yasinze ku gannaago era neebwa satifikeeti. Suubira okwongera okukuŋŋaanya okukakasa nti obweyamo bwaffe tubutuukiriza. Oweekitiibwa Joseph Kawuki minisita wa gavumenti ez'ebitundu yeebazizza b'amagontu ba Beene okwongeramu amaanyi. Mwebale nnyo mwebalire ddala tukyalina essuubi abo abali ku lubisi wakati mu mayengo wakati mu Butambaala wakati mu mbeera zonna mbasaba omulimu guno twongere okukola ekyenjawulo. Akalaatidde abazadde mu kiseera kino eky'oluwummula okulambika obulungi abaana. Mizewo egiri egy'obuseegu TikTok n'emikutu emirala social media byonna weebiri. Saba abazadde ng'abaana bawummudde mukole omulimu ogw'obuzadde omulungi. Oweekitiibwa Nsibirwa yeebazizza abantu ba Beene olw'oluwalo luno n'abasaba okwongera okwenyigira mu nsonga zonna ez'Obwakabaka. Era njagala okubeebaza ennyo olw'okukolera awamu okutuuka ku mbeera bw'eti. Tukubiriza abantu ba Buganda mwonna okwongera okwenyigira mu nteekateeka z'Obwakabaka. Abalabudde ku baayise bannakigwanyizi aboogera bye bayise bitakwatagana ku Bwakabaka. Oli akeera okukwata akasimu n'alopompoka ye tumuleke era mulaba abeera awo talina kyakyukako kubanga ensi kukola ensi si kwogera. Isani Mutyaba yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde.